Okuva mu mwaka gwa 2021 waliwo bannayuganda abeekolamu omulimu okwanika obuzina bwa Paalamenti ku ngeri ensimbi z'omuwi w'omusolo bwe zaali zoonoonebwamu ewatali abakuba ku mukono. Bano baasooka kwekalakaasiza ku mukuto gwa X n'oluvannyuma olutalo ne balujja ku masimu ne beesitula basobole okwenganga Paalamenti. Abavubuka bano abaali beeyita ba Gen Z, poliisi teyabalabya ku njuba nga buli ajjayo omutwe ng'akwatibwa nga mubbi w'akasimu. Kyokka zaabadde teziri busa, abakulu ne basitukira mu sipiika wa Paalamenti nga bamulanga kwenyigira mu buli bwanguzi mu kiseera kino nga y'emboozi kyenkana eri ku mimwa gya buli munnayuganda agoberera enzirukanya y'eggwanga lye. Tutuukiridde abamu ku bantu abaali ku mwanja ennyo mu mbeera y'okulaga Paalamenti mu buli bw'enguzi okutubuulira bwe bawulira mu kiseera kino ng'abakulu balumye n'ogw'engulu okulaba nga bakola ku abo abakwata mu luwombo lwa bannansi. I am happy about the developments that we've been seeing concerning the Speaker of Parliament, the outgoing Speaker of Parliament, and Anita Among, and the investigations into corruption. Oziranga omuyimbi Kafeero bwe yagamba oba bwe yayimba yinza okugaa nti okuwangaala kuno kutulabisa ebintu kuba ebintu ebisinga bye tuli mu kwogera kati twabyogerako dda. Agatha Tuhaire, omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu wansi w'ekitongole ki Agora, ekimu ku bitongole ebyayimirizibwa mu mwaka ogwa 2021, agamba nti bamaze ekiseera nga bawandiika ku mivuyo egiri mu Paalamenti egisukka n'okukumpanya ssente kyokka ng'abakulu mu gavumenti beefudde bannampulira zibi. You cannot imagine my shock when it's the very reasons that we have given for 4 years that they are now using to investigate her, to drop her as speaker, to prosecute her. What that means to me is that, as usual, President Museveni is only acting when it suits him. Ate ye Dr. Jimmy Ssento ng'amanyiddwa ennyo nga Spire, omusomesa mu ssettendekero Makerere, tayawukanye nnyo ne Agatha, agamba nti baayitibwa buli kika ky'amannya olw'okwogera ku nguzi eno. Naye ebiseera ebyo bye twakyogerako bantu bangi bagamba bano bakolera bazungu, asi bantu bangi, sijja naga abantu bangi. Ab'omu Parliament Speaker kennyini yagamba nti bano bakolera bali ba bisiyaga, bano bakolera bazungu, kati bali mu kunnwanyisa lwakuba nayise etteeka erirwanyisa ebisiyaga. Naye nga bannayuganda abasinga obungi bo baali bakirabye, obuzibu nga babulabye kuba bye twayolesa mwalimu obujulizi obw'enkukunala. Ababiri bano bakkaanya nti ebigenda mu maaso mu kiseera kino ku sipiika Anita Among tebyoleka bumalirivu bwa gavumenti kulwanyisa nguzi kubanga n'engeri gye kikwatiddwamu ate emenya mateeka. And in this case, the reason they are acting is that this corruption of Among has threatened them. With money comes power, because she has been able to buy everyone. Wayinza okubeerawo omubbi ku kitundu, buli omu gw'amanyi nti mubbi, buli omu gwe yeemulugunyaako, oluvannyuma omuntu n'ajja nti alwanyisa mubbi naye ng'ekigendererwa kirala. Buli omu n'asanyuka nti omubbi ye tubadde tumukooye, naye mu kusanyuka okwo olw'omubbi gwe tubadde tukooye gwono gwatuyambyeko ne tutatunuulira ki ekiyinza okuba nga kikola ki kigendererwa. Kye twandyebuuzizza okumanya ekigendererwa ekyo, ate naddala mu mutima ogwagala okulwanyisa enguzi mu ggwanga. Abali b'enguzi abalala nabo bagenda bakola kyekimu. Atuhaire agamba nti bwe kibanga ddala baagala kugogola Paalamenti n'okugobamu obuli bw'enguzi, ate kijja kitya ng'omuntu gwe basemba okudda mu bigere bya sipiika naye aliko entonnyeze ez'okukozesa obubi ofiisi. Because I've seen the CDF talking about everyone involved in the theft of iron ships. But the person you're putting there was involved. Have you also investigated him? Dr. Ssento ng'agamba nti okugumbula sipiika mu kaseera kano kigendereddwamu okusiga ekifaananyi nti waliwo omuntu omumalirivu okulwanyisa enguzi okukira abalala ye kyawakanya. Okusiimibwa okwandigenze kangeze ewa IGG okulaba nga bakuggyeyo ne bakuteeka ono ye yagambye nti agenda kuggyako sipiika, bino byonna yabikoze. Era awo ne kireeta ekibuuzo, lwaki baagala credit yonna egende ewoono. Atuhaire ne Dr. Ssento bagamba nti okulwanyisa enguzi okutaliimu bukuusa kulina kukolebwa bitongole ebyateekebwawo okugirwanyisa ate n'okubiwa embavu ey'obwetengereze okusobola okukola emirimu gyabyo. Now, instead of intimidating and harassing those that are
are raising their voices against corruption. We hope to see a government where, if this is raised, you have an IGG that is working. Because in all this, for me, and what will make me think that this is a sincere fight against corruption is the Auditor General must be tasked to explain why all these expenditures were not audited. Kyokubiri, ebitongole ebirina okulwanyisa enguzi mu Uganda weebiri ate bimanyiddwa. Poliisi esobola okujjamu naye ng'eyambako ofiisi ya IGG, ng'eyambako ofiisi endala ezikwataganirwa ddala mu like ze wandigambye ezisookebwako mu kulwanyisa enguzi. Ensonga lwaki ofiisi ezo zibadde tezikola mulimu gwazo ezisinga tuzimanyi lwa byabufuzi kuyingizibwa mu kulwanyisa enguzi. Kati ekiri ku mimwa gy'abantu nti bulijjo abakulu bano bali luddawa ng'ebikolwa bino bigenda mu maaso, kyokka nga bangi baali baavaayo dda ne beemulugunya ku bubbi bw'ensimbi y'omuwi w'omusolo eyali ebbibwa mu ssiga lino erikola amateeka. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.